Yesi makasiaka mu kutandika yakatandise bwati olwaliro. Tulina we twali tutandikidde. Matwala agamu waliwo alamu yaleetereddwa nga kirabika ekyakigenda maaso byali birungi. Unagamba sima kikigenda maaso. Kuba tetumanyi kikigenda maaso eri Megani. Baraba omukka mungi ogukwate kuba okuva sayidi shem tebabitegeera. Yabagamba kasooka agende yalabe. Nakwate kuba ne yeetooloola. Yajja. Agambe ekyewuunyisa wali nnyo muliro naye muka mwereere. Katonda yeebuuza Megani bwe yabiresse waneno mu oveni. Ngenda kusaba okirye wansi ku madala gy'oba olindira. Kirya wansi ku madala gy'oba olindira. Kati okuza amaaso n'awulira amazzi agali gayiika mu kinaabiro. N'asooka yeebuuza ki? Why? Simanyi wali aliyo. Wulira amazzi agayiika eneruda mu kinaabiro. Abuuza oba wali aliyo. Yakwate kuba n'alingizaayo kaalabe. Bakwate kuba ne baggulawo erudda. Genda okuza amaaso okwekkaanya. Nga kirabika ate gwe badde bagenda maaso n'okunoonya. Yali ludda embeera nga si nnungi. Mukazi wattu yali mu kibathitaabu nga byonna ebyali bimutuuseeko tebyali birungi. Nga bagamba Imoto Productions bakutuusaako sima gye twolekedde. Kasima gye twolekedde kagenda kubeera kadrama. Ne bagamba Molly Makuk naye mwali mu sinema. Wabula nga bagamba Jack Turner tagenda kabulamu. Era bwekyo nga tuvuddeyo twadde erudda. Olwo nakyala yakwate kuba najja. Nga bagamba Teddy McGinley naye mwali mu sinema gye twolekedde. Naye ajja ebbali. N'asooka ajja yeekebejje. Laba. Anti ogenda sooka onnyambeko okukakasa nti nteekateeka show yange. Ekyo kyolaba bakayise further obsession. Bakayise further obsession. Tugenda kinnyonnyoka akawungezi k'olwaliro. Nga bagamba Nswade naye mwali. Kino mu kaseera kano nga tuvuddeyo. Twadde erudda ku Tavern Woods yali comedy night. Agamba nti waliwo ekyama kye nandyagadde obbabulyako onogenda maaso waliwo naawoggana. Nga bw'omanyi nti modiesi mbeeramu embwa eziwoggana. Why? Ng'oli mu kyamufunyo kiki? Wama ekyama kyange kiri nti gwe omuni gwe ogusoose okuba nga alinnya ku ssekyo kati abadde musufu. Era ng'agamba nti abadde mu komedi okumala ebbanga wakawa abadde amposinga ku YouTube. Uli n'aseka. Alina gaseka ssebo agali sarcastic amaseko. Omugamba oli ne kutenda. Ekituufu kiri nti kale siganyi nkulaba. Weetaaga attention omukazi akulabye nti wooli. Kwe gamba sandyagadde. Agamba nti yandyagadde kwe kati yandyagadde genda nnyo nakwogera ku bimukwatako. Sirika gwe. Badde agenda kwogereza ku kyayogedde. I moved to LA because there was a weirdo who wouldn't. Agamba nti kyamuleeta mu Los Angeles lwansonga waliwo omutumavu yali amutambulirako. Stalker. Waliwo sooka yali amutambulirako. Wait. Lindako. You're not him, are you? Tungamba nti yeggwe. Musebo yalina legitimate stalker. Omuyayi nga amutambulirako buli wadda. He's actually my husband. Oyo simanyiiko ono bba wange. Ng'olabye. Just for fun. Just for fun. I look through your phone, sir? Osobola okumpa ku ssimu yo ne ngiyisaamuko amaaso. Are you serious? Oli serious ku ky'essimu yange? What, do you got a data or something? Kiki olinako data waba secretary agesi embuto gigaba. What have you got to hide? Kiki kyokweka? Sikiwa nti olinamu ekyama eky'amakulu. Data. Yeah. Mugamba kale tiwali tabu. Ali naye tayagala kulaga ati munnange. Kamufunyeeko wini essimu n'agiwaayo. Era neewunyiza. Let's see. Kaakati. Anniversary pictures. What a gentleman. Yagamba nti wengenda maaso n'okuyisa amaaso mu bifaananyi. Kiraga nti oli gentleman. Mpozi ekirala. Ha. Hey Jim, I airdrop. Waayo Jim, waliwo ekifaananyi kyekusindikidde. Ngenda kusaba osooka okisuulireyo waggulu eno. Bagenda okisuulayo. Ha. Yeekuba kasherefi. Simanyi oli munnabyabufuzi. Poozi zaalya za bannabyabufuzi. Yakisindikira nje. Ebiseera ebisinga atera obisindikira waba agenze ku safaari. Nze ndowooza
ali cute. It's cute. Era of course alowooza ati ali cute. All right, come get your phone. Kale jangu otwala essimu yo. Teyagala mugenda nnyo wala kubanga kirabika. Kabadde kisoboka mufuukidde Jike ng'alina okataaningira. You can follow me at all hair. 3 L's. Thanks so much. Yasooka n'abanyonyola era buteefu n'abawa n'erinnya lye. N'abeebaza okubanga basobodde okwateninga mbungi akawungeezi k'olwaliro. Yakwate kuba gy'asobola okweyongerayo. Era muhangi kati erudda ku kawunta waliwo omwami yaliko wamuli fani tofaayo. Waliwo omwami yali ku kawunta bamuyira ebyokunywa. Seeti ebadde nsufu nkuwa ekyokunywa anti kyebayiridde oli kyobompa. Kiri fani gulaba kiri fani. Kale mpa ecupa y'amazzi. So what happened? Yabuuza ddala mbutuufuseeko mbuli eki ekituuseewo. We were laughing at one of your jokes. Anti tubadde tugenda maaso n'okuseka ku jokisi z'obadde okola. Asked her. Bw'ogenze n'oyogera ne mubuuza kiki kyalina ku ssimu yo basobola okumpa essimu ye nenjeekebejja. Then n'alyoka avaako waya. The best Tinder date ever. Osyegeera. So, Kaakati you when you're not getting drinks thrown in your face. ki ekyokola bwe baba tebakuyira byakunywa mu face? All high-end home theater equipment. Yagamba nze manyi ku installinga home theater equipment bintu bya sound TV zikuteera mu nnyumba bintu ng'ebyo. I'm in need of an apartment though. Nze neetaaga apartment ebiseera bisinga atera okukola obwa bulooka. Nakyano waali Your girl. kati no girlfriend wo waali Oh, she's burned a hole in the tuŋŋamba nti ankubamu ekituli. I'm worried for your safety. Nze neeraliikiridde safety yo. It's nice talking to you. Kibadde kirungi okwogeramuko naawe. Nakyala n'akwata ekubo yeeyongereyo. Kalina mu kaseera kano yajja. Hey, Alyssa. Wuliriza. I'm Oliver, by the way. Bampita Oliver ge gange. You're not creepy at all by following. Tuŋŋamba nti oli creepy. How'd you know my name? Otegedde otya erinnya lyange? You announced it from the stage like 3. Yamugamba nti erinnya obadde ogenda maaso n'odya anawunsinga ku stage. Creepy. Kumala ebbanga. You said you need an apartment. Ogambye nti weetaaga apartment. Of one in a great neighborhood that it should have been gone in a hot second. Yagamba nti waliwo gye nnina apartment eri kumpi wano ku kyalo. Last month. Akafo kali seefu buli kimu kyonna kiryoke wabula singa tojangwira bayinza ogitwala. Maybe I can get you a break on rent or a low deposit if you're looking to buy. Kusinziira ku ssente ze basaba nsobola okwogererayo ne bakenderezaako. I could afford anything in any decent neighborhood Yamugamba ekituufu kiri nti ku ssente ze nnina sobola ku affordinga kintu kiri decent. for work. So, Neetaaga ekintu kisobola okujja mu mbeera ya ssente ze nnina. Okay. All right. Well, look, it's a great apartment. And I actually live in the complex too. Yagamba gwe ky'omanya nti ekifo kirungi kubanga nange wembeera. Just the landlord to like you. Nsobola ogezaako matiza landlord okwagala. Actually, you remind me a lot of the last tenant. Ate bwe nkutulira bwe ntyo nzijukiza tenanti yali abeerayo. thanks for the offer. Weebale offer gy'obadde opadde wabula kiba kitegeeza nnina okwate ku butambulamuko. Hey, Oliver. Mpozi nekya Oliver wange. Apologize to that girl. She's cute. Yagamba wandidiseeyo ne weetondera akawala ako kuba amazima gali nti kawala kasufu munaye si kabi. Nayakwate kubo najja erudda najja asobola ogezaako kubanga yeetooloola. Mu kaseera kano twadde ebbali nakyala yajja aba yeebase eno gy'apangisa zibadde ziri busanga aliwo agenda maaso n'okekintanya oluggi. Yasooka ne yeebuuza ani kwe kusituka ku sipiidi eteekanika najja erudda. Anti ngenda kusaba bw'oba toyagala funa buzi wandibadde ovaayo. Yakubira poliisi n'agigamba nti waliwo ayagala okuyingira mu motel room yange. Olwo seba ayagala okuyingira. Jwiri agamba nti ekyamudusa gye yali abeera okujja eno yalina legitimate stroker. Olwo sebe yali amutambulirako ng'amufukidde Jike. Kati poliisi emugamba nti kyekigenda maaso. Yasooka n'aggulawo yekkaanya alabe. Lingizaayoko. Ngula waliwo omutamiivu ali mu konkona. Anti wayi hani. Bw'oba oli masekati g'obuzibu weetaaga liisi ombuulire. Kono kale kankitetenkanye. Eziwera. Twaga tumanye oba oli fine. Kati yamuleeta. Nakyagenda okuzza amaaso mu kafo gye bamuleese. Yeesulira motero za mutwalo gumu kitundu. No gye bamuleese. Yagamba gwe kyoba omanya nti ekifo kyo kirina free wifi. Balina ne HD TV.
This is too good to be true. Kino kyo kiri too good to be true kwegamba takikiriza naye kejjini. Ninga amugambye gwe tofaayo kubanga nange mbeera mu complex yemu. Okay. Bakwatiko ne bayitawo ne batuula erudda. Robert can be very judgmental. Yagamba just Robert ebise ebisinga kwegamba yeeronda nnyo. The last guy brought in, he Gayi gwe nasooka okuleeta just teyamutulako namutulako n'agamba nti osigenda mwaniriza. Wesigera kyegamba. if this doesn't work out, Naye bwe kiraba kisambudde nga bwe tukibala then tujafuna tofaayo. I'll tell you about the apartment. Don't you worry, Oliver. Wama teweeralikira Oliver. Tell her everything. Tujja mubuulira ebikwatagana ku apartment kyonna kye yeetaaga okumanya ku apartment tugenda mubuulira. This is Alyssa Harrelson, the new tenant. I was telling Anti munayo yono tenanti ompya gwe nabadde mbagambako. Kwegamba ayagala okupangisa ekifo. I have to go on an errand. Waliwo emirimu gye ngenda okwasaganya. It's going to show. Wabula omwami ono agenda kukulambuza. Bamugambye nti oli si mwangu. Yagamba kimu ndi musaifu ngenda kukulambuza. Is it? Abadde amusuubira nti agenda kuyomba. Naye ssebo teyayomba yamwaniriza. Thank you. Tusanyusa okulabako ono we bali. Isn't it? Muwala musufu bambi. Okay, Kale, Robert. Ndowooza nze kangende nkola ebyeteekeddwa okukola ebirala. put in. Kankuleko ogenda okwasaganya omulambuzi. Kono butereevu. Bano be banyini matwali. Be banyini mayumba. Told you about all the technical upgrades we've made. Ndowooza bakubulidde ku technical upgrades zetugenda maaso n'okola mu kifo. So much more. Anti wifi bikikono waliwo ebirala bingi. Gwe sokojje. The elevator. Wangambye nti musajja wambwa naye ate ndabanga. Second floor, right Elevator. down. I'll take the stairs. Yagamba kimu tewali tabu mwe mukose elevator ze kantambuze kankose madaala. Okay. Ye nakyo elevator agigaanyi. Alina ensonga zi lwaki tayagala elevator. Hi. Why? Do I know you? Simanyi gwe nkumanyi. I'm going to 2013 to meet. Anti ngenda ku 2013 apartment. Ngenda kupangisha. Yeah, 2013. 2013 eh? Okay. Yeah. Can I help you? Nkuyambeko ku bintu bino. Give you. Kirabika ono y'omu ku ba residents. Obanga boonogamba nti abapangisha ba wano. You'll be seeing me a lot. I only take the stairs too. Ate ofaayo ogenda kubondabanga nnyo kuba nze ndi mu kukozesa madaala. Nkozesa madaala sikozesa elevator. Koye kali. Nakye yakwata kubo n'ayitawo agenda otuuka ebbali okwata ku luggi. Ng'atolooza lweggula. Yagamba tufudde Katonda wattu. Ziba teziribusa ne bamugulya. Why? You want to open the door? Anti nategedde nti ojja kwetaaga kano oba oyagala okugula oluggi. Shall we? Anti buli kimu kyonna nga bwe nagambye kikozesa tekinologi. Gyatugende. Apartment nsufu. Yabadde amugambye nti omusajja ali so judgmental. Wabula ate omusajja amwaniriza mu ngeri gy'abadde tasuubira. Bamutwala mu 2013. Is a master fob. Anti eno ye master. Personally coded to open your door. Bajja encodinga ne bagiteekamu kozi ng'esobola kugulawo oluggi lwo. Mpozi ng'ogasseko ne byeyagala okuyita. Oyinza okuba oyagala kukozesa fire escape okozesa kano. The apartment. Fully furnished. Eri fully furnished mubeeramu buli kimu kyonna. Yours. Ntebe, meeza, kabada, wardrobe. check out that HD TV. Gwe sooka olengere HD TV gye nagambye. Laba ekiyungu bwe kifaanana. Mukazi wattu yeewuunya. Stunning. Yagamba kimu butuufu kino kya kabi. Wow. I'm obligated to tell you that the previous tenant passed away. Yagamba kyengenda okubulira kwegamba previous tenant oba kye twandigambye omupangisa. No. Abaddemu akaseera akayise mabega yafa. She was a wonderful young woman. Just Yali mukyala mubalagavu, mukyala musufu okamala. Yali wanjawulo. she took her own life. Mukazi wattu n'ajjawo obulamu bwe. Yeah, in the bathroom. Yeetira eri mu kinaabiro. But Wow. we have completely gutted the bathroom. Naye gwe ky'omanya nti ekirabiro twakirongoosa. Era tiwali kyogenda kisiikana mu kirabiro kya tabu kigenda kukanga kigenda kulemesa pangisa nnyumba. Over the other side of town, it got. Bana munasonya waliwo njagala okulambuza kiweeyawusi. Robert, take. Robert, ndowooza nakyaka mukulekera omufeeko. Alyssa, hope we can be neighbors. Erisa ndowooza tujja sobola okubeera ba neighbors. Bw'oba omaliriza nkubira kasimu. Bwana Rodi abeera wano. So, Kaakati, now that he's gone, kusinziira nti agenze. think of the place. Ki ky'olowooza ku kifo njagala ombulira amazima. But can you tell me a little more about the last tenant? Yagamba sigaana ekifo kyo kya kabi. Wabula kye ngenda okusaba kiri kimu. Wandibadde alisa ombulira ku tenanti yasembayo pangisa. At all. I'm sorry. Nali sirina byamaanyi bye mumanyiko biri awo. Go ge mazima. Start you out with friends and family rent rate. It's a good. Kati ngenda sooka nkutandikire ku kiyitibwa family friends rent. You Kubanga munnange remind me of my daughter. n'amubuuza lwaki oyagala okunkolera ku ddiiru ng'eyo.
kwega waliwo bafamily ab'ekika balina engeri gye babapangisaamu mpozi ng'ogasseko n'ab'emikwano tebabaseera. Yeah, I get it. You gotta get out and explore and find yourself at that age, you know? Okay. Hello? What's the verdict? Kati soko mbulire. With our upgrades, this is the most secure complex on the west side. And I will make you a promise. I'll make sure you're as safe as if you were my... Yamugamba nti kyengenda okusaba kiri kimu kyokka singa okwasaganya naffe. Ngenda kakasamba obeera safe teri kigenda kuddamu kuteganya. Wano wali sekiwa already. Mukasi watu bw'atunulira akafo n'alabira ddala nti oba osanga kye kintu kye yeetaaga okweterezaamu n'okusya ku bizzi ebimusumbuwa. Yawulira essanyu eriteekanika. Era bw'atyo n'ayitawo n'avuga emmotoka n'agenda ku motero gy'abadde asula. N'alyoka apaakinga buli kamu konna akake. Era najja ng'avuga eggaali mpola mpola. Njagala olabe. Yayitawo paka erudda. The keys to your new castle. Anti munayo ebisumuluzo mbireese. You know, I think I ebigenda okutuusa munnaye. see button on here. I know you're concerned with safety, so you press this from anywhere in the complex. Yamugamba nkimanyi oli concerned ku biyitibwa safety. Gwe kyobumanya nti kuno kuliko kegamba n'akapeesa akosobola okunyiga just case ng'obeera mu ttagali poliisi n'ekwate kubonejja mu Bunambiro. Oh, yeah. Okay. Remember that? That's funny. Can I help you carry some things? Kati nsobola okuyamba ne twetika bino ko tewali tabu. Sorry. Ngenda okugira bw'ati Katonda wange. You can just get the suitcase and the flowers. Kapa gindekeri yabeera ne kapa ye. Oh, sunflowers. I love fresh flowers. They can make a morgue seem charity. Well, Not that this is a morgue. I'm just saying. Yagamba nkimuyambye okubanga ye kwegamba ava mu kifo ekiringa eggwanika. Naye sigamba nti oba ŋŋamba nti lino ggwanika oba ki. Bataddemu ssebo ne kamera. named Jody. Sikiwita erina okubeera ggulugulu. Named Dave. He was... Would you just get off my back? Ziba teziri busa balina be basiikana nga bali mu kuyombagana. I hope we're not interrupting. Kansule tetulina kye tuyingiridde babasiikanye mu elevator awo. Oh? Hi. Hi. Gamba ki? Nti ogamba ki? Shall we move you in? Ndowooza nkuyiseewo. Hey, how about I put these in water? I have a vase in the car. Lwaki bino sisooka ne mbiteeka mazzi? You know that couple Nakivesi mwagenda obiteeka. that you met? Yamugamba nti olengedde kapa eyo gye tusiikanye mu elevator. They, Abo trying to get pregnant for a few years. manyi emyaka egyetole baali baagala omukyala nga beetaaga afune olubuto. I know all the dirt. Batobye okumala emyaka. These are all public knowledge. N'amugamba nti buli kimu kyonna okimanyi ekikwatagana ku batuuze ba muno. I can keep them. Kono si byama. Bino biringa public knowledge kwegaba buli omu yenna akimanyi. You want me to go get the rest of your things? Oyagala ngende kukimira ebintu ebisigaddeko nedda. We acclimated. Tiwali tabu ngenda bikima. But they Kansooke mala okwasaganya kapa. It's my pleasure. Weebale kunnyambako ssanyu lyange. didn't tell you this, but Yamugamba kyose akigambye naye. one of the reasons I moved to LA was to get a Ezimu ku nsonga ezaleeta mu LA nga njagala kwesonga waliwo yali antambulirako. found out where I worked in Jackson. Sent me something disturbing. Ayina ebintu byeyasindikira ebyali bitabangula. Nga binyiriza ddala bikujjira ddala mu mbeera. Always seems to find me. It's no Kati neefubanga bwe nsobola okudduka naye nga buli kaseera kwegamba anfuna. In or out of this. Ankyojja. Me or my sister Helen knowing about it. Mugamba kimu gwe teweeralikirira. Nze wadde mwannyinazi Helen Okay. wano oli safe teri agenda kuteganya. And if you need anything, Bw'oba olina kye weetaaga call me. bami ngenda kusaba ompita kubirako n'oŋŋamba nti olina kye weetaaga kijja kuba kikutuusibwako mu Bunambiro. Kati bw'atyo ng'amalisa n'akwatekubo n'afuluma namukadde. Come on. Nakyala yagulira kapusikaati n'akasaba kafulume. What do you think? Kiki olowooza ku kifo soko mbuulire? Kuba amaziba gali ekifo kyo kibalagavu. Era labira ddala kisufu nnyo okuzama. Kati Rodi ng'ayiseewo. Wano wennyini mu komplekisi weewali nabo we babeera. Yakwata kubo n'abaako ebiwaani byassaako. Ekifo kyonna bakijjuza tekinologi. Bw'assaako ebiwaani kati ebiwaani bw'abissaako aba asobola okugezaako okulengera ng'ayita mu kamera. Buli kimu kyonna nga bwe kitambula ewa Nakyala.
kubanga waliyo kamera eza buli kala. Mukazi watu alina kashefu era bwatu yakagula mu kashefu munda mwennyini mulimu serubwatu ngo gashyeko no mutitimbi gw'ensimbi. Malisa n'akwate kubo naggalawo era bwatu n'anyweza. Malisa okuggalawo yajjayo engeri ya bendeweera n'asooka agitunuulira bendeweera. N'abaako n'ebifaananyi byajjayo bendeweera eno okusinziira ku ngeri gye baagizingazinga. Ebiseera ebisinga batera tugeze nga kitaawo nga yafiira mu lutalo bagizingazinga ne bagikuwa. Kali abaakwate ku butambula agenda okuzza amaaso ngo namusindika mesi amugamba it's me ili lwaki ogezaako gino walinga meseji zange kyebeka nosooka ajja mu musindika mesi nateera amugamba nti lwaki ogezaako gino walinga meseji zange kusindika mesi toyagala giddamu. Simanyi oli bulungi. Sorry. Sure. Nonsonyiwa. Yeah, I just lost my bearings for a moment. Asikanye Olivia. And you heading out? Yeah, I just was gonna grab a few things. Mbadde nkwata kubo genda kubaako bintu bitono byenfuna. Yeah, actually I do. In fact, I need to go too if you want. I could bw'oba yagala nsobola okukulambuza bw'oba tofuddeeyo. Let's go. Yagala nafuna ku kyakulya ko tewali tabbu. Nga bagamba farmers market gye baakwate kubo ne bajja mu katale k'abalimi. Kutandika okuŋŋaanya ku bintu byanakosa. This has been wonderful. Yagamba kibo kisufu munnange. We can make this a regular thing. What, going to the grocery store? No. Yes. That's not what I meant. Like a real date. Mbadde nsaba bwe kiba kisoboka twandibadde at least tusobola ogezaako kikola ne kibeera nga kikaakaativu. N'amugamba ekyokujjanga mu katale ko nedda. Mbadde ntegeeza ekyogenda ku real date. Yamugamba kimu. Ekya date sooka biteeke ebbali. Oliver. Oh my God, what are you doing? Okola ki wano eno? Weeraba ggwe. Sooka omalirize n'oyo. Nenga nakyamugambye nti ebya date sooka ondeke. Nkyalina ensonga zange. Nakusindikidde housewarming gift. Mukazi watu afuna message ninga kimulaga nti nazimusindika yabanga amutambulizaako amaaso buli wadda. Sooka n'asirikirira n'akwate kuba gye yeetoolole. Yajja najja ng'alinnya amadaala. Don't like tight spaces, huh? Olabika gwe toyagala tight spaces. Sorry, I didn't mean to be nosy. Nonsonyiwa si kwagala kulingiriza naye. So I figured you don't like tight spaces. Okusinziira nti olinya elevator nawozza nti oba osanga oli claustrophobic. It all makes sense now. Awo maze okitegeera. Katie, 3013. I'm Melissa, Anti oli mupya. below neighbor. 2013. Alisa tuli ba neighbor. Megan. Bambi Megani. Is fighting. Simanyi otuwulira nga tuyombaze ne bba wange. Enakuwulira olinga oyombera akapali. That one. Ako. My husband Adam and I are trying to have kids. Anti nse ne bba wange tugezaako zaala. If you ever see him, could you maybe not? Bw'onooba omulabye tomugamba nti nywa sigala. Good, safe with me. Gwe toti ekyama kyo kiri seefu nange. Me too. Weefeekoko naawe bw'otyo. N'ayitawo. Jody! Jody bw'atuuka yatandika kuyita kapayi. Genda okuzza amaaso waliyo engeri ya kaadi. Gamba tufudde. Kuliko Alisa. Genda okulengera nga obuliri babutereezezza babwaze. Ne babuteekako ne duve cover. Bino teyabiresewo yabadde akwate kubo genda. Ate simu weevugira. Robert. Anti ebimuli obyagadde. Yeah, I'm a little freaked out. Amazima gali nti ndi mu kutya. I couldn't leave it in the lobby. Nabadde sisobola gezaako kuleka mufaliso mu lukuubo kubanga munnange. And I had your bed set. Nabadde nnyina oguleeta ne baala n'obuliri. A gift from Jane and I. Yeah, listen, I'm not comfortable with Buliriza. this. Nze siri comfortable na nsonga zino. Go into your bedroom. I was telling Janie about you. She ordered the comforter for you. Yagamba si nze. And Helen made you bed. Heleni yagezezaako okwala obuliri bwo. Can't accept this. Bino sisobola bikkiriza nammwe. Robert. Sorry, bye. Robert kono nosonyiwa nnyina bye maliriza tujja kuddamu twogere. Robert siyabika bye basindise. Mulekeddewo ne kamese n'amugamba nti gwe ne muwala wange. Kirabika ebimuli bye mwagala bye bimu. Mukazi watu abadde akyamugamba Robert nze bino si byagala. Nabi yali afumba abaali wano Aramu n'ekaaba. Katonda wange.
badde atosinga mugaati gujeyo n'agusuula ettali kifo kyonna kikiwuuma gamba tufudde bannange abaali wano n'awulira abayomba baneiba kyokka tebamusula waggulu zibadde zibusyane wabawo akokona genda okulingisa okulengera bw'ati yajja aggulewo nga Robert yazze kikindabika ntuukidde mu kaseera kasufu badde oteekateeka byankati kakono yingira musaba ayingire yajja wow buli kimu kyonna kiri okay? No, it's fine. I was just making the quarterly rounds. Just mbadde ngenda maaso n'okwetolola nga nekanya ndabe. That is good timing. Kaseera kujjiddemu kasufu. The beautiful flowers are drooping. Oyina ebimuli ebisufu biibino. Gotta throw those out. Bitandise okwononekako ne byongenda I bisuula. wanted to talk to you about that. Nabadde njagala twogere ku nsonga ezo. Bit uncomfortable with anyone coming. Manyize siri comfortable kubanga omuntu amala gayingira wembeera. You or your sister. Bino bye mukola ggwe wadde mwannyoko. It's just I'm not okay with that. Nze siri okay na nsonga ezo. I'm sorry. Onoonsonyiwa kali. Won't happen again. Yeah. Tekigenda kuddamu kubaawo natera kono butereevu. No, I'm sorry. Onoonsonyiwa sigenda. I didn't mean to offend you. Kwegamba saategeezezza kwagala kulennyirira oba kuyisa amaaso mu ngeri emu oba endala. Si kye kyabadde ekigendererwa kyange. What? Yamugamba omanyi. Just to show no hard feelings. Okakasa mbu tewaliwo mbiranye. Much. Mbadde nsaba tugende ku kyemisana. You've had enough of me. Already wankooye dda. Nedda. Starving. Enjala ennuma tusobola ogenda tutwale tufunamu ku kyokulya. Muyisaawo n'amuleeta ebbali. Wait, you were in the service? Kiwugamba aliko magye. Sure was. Yes, naliko magye. Served in Desert Storm. Nasavingako mu Desert Storm. Oh my God. Wow. My father. Nekitange yasavingako mu Desert. Kekina ayogera. You guys? Bane mbafuniye ku byokunywa oba ebyokulya. Listen. Tumya. Why don't you bring us a couple mimosas? Njagala kusaba oleete mimosas. I don't Leeta mimosas. really. Sizimanyi naye. Anyway, when I got back from the Gulf, Bwe nakwata kuba okudda okuva mu Gulf. that's when Jane was born. Yali mu kwetetenkanya. How about your dad? Kati ate kitaawo. He died in the war. Yafiira masekkati g'olutalo. Just after he was deployed, his convoy was targeted. Era ng'agamba nti olwatuuka bw'ati nga kwegamba nga bakabadiployinga y'omu ku baasookera ddala okufa. Alyssa, Robert. Gamba kimu nti What's up, guys? muli bazira famire kitaawo muzira kati siba teziri busa ate oliva wajjira n'asaba akatebe n'ayitawo n'atula ebbali ne baleeta ebyokunywa. Can I get you a drink? Nkufuniye ekyokunywa Idea. I think kyekirowoozo si kibi ndowooza ngenda kunywa nange bano bwe banywa nabwe tebunkola bubi. just have mine. Lwaki tonywa kange kubanga kirabika Oh no, don't. nze ngenda genda kuwutetera wetogera tomalirizaawo. No, please, you Nedda two stay. jasi gwe sigala mugira munyumya kanzige keyo kirabika okujja kwa Oliver namukadde kumugyewo n'akwate kubwe Sorry to hear about your father. anti bitalo munaye okusyako ebyo byatuuka wereketaawo ninga abiraba n'obiraba kirabika n'olugero lw'okufuula mbu simanyi yali asavijjeko magye abadde anoonya mboozi nakufuna connection nabwesigwa kuva mu nakyala I told him kubanga luli yateekako first Gulf War. n'asobola ogezaako okwekkaanya. I'm so sorry. That's totally cool. n'onsonyiwa okubanga amayinga uno kiri He cool. seems so lonely without his daughter around. Just simanyi kiri kimu kyokka nti abeera lona ewatali muwala we. Nali simanyi nti alina omwana ow'obuwala. Kati ono mwannyina. Robert. Are you home? Simanyi okomyewo. I'm home. Nkomyewo munnange. About time. Ndowooza ke kaseera bannange. Come here. Jangu wano eno. Did you finish the chores I gave you? Wasobodde okumaliriza emirimu gye nagambye okwasaganye. I will just take your time. Twala akaddeko. Building codes to abide by. Did you eat yet? Yes, Helen, I ate. Where? With who? With the new tenant in 2013, Alyssa. Agamba nti abadde afulumyemuko ne tenanti omupya Have to be your daughter? ayitibwa Lisa. Shut up. Kono omukazi omwana muveeko naawe leka genda maaso namusosonkereza. Bruise your little feeling. Oyo omwana seba asobola okubeera muwala wo. I'm gonna go to my room. Ngenze mu kisenge kyange. Something or go to bed. Because the booze is making you a witch. Again. Omwenge ogwo gukufudde mulogo. Yeah.
Well, would a witch go and pick up your medications from the pharmacy? Why would you do that? Yamugamba nti sekwayita omulogo nsobola okwata ekkubo ne ŋŋenda oba omulogo abadde asobola okwata ekkubo n'agenda n'akuleetera eddagala lyo okuva ku famasi. You talk about a witch. Oh, know how you get when you're off your meds. Ompita omulogo nnyini wava ku ddagala tokyamira ddagala isawo n'ayingira munda ne yeekyanga. Kirabika ateekeddwa okubeera ng'ali medicated sometimes sinakiza bikagivwako yajja era bwatu n'ayitawo n'atuula erudda maze otuula ebbali kyava asooka asirikirira muli naloza Hi, Janie. It's your dad. I got all your favorite things for Thanksgiving. Yakuba essimu n'akuba ng'agamba nti Jenny nze kitaawo. So happy that nakufunidde buli kimu kyonna kye weetaaga ekya Thanksgiving. Instead of your mom this year. And I have someone that I want you to meet. Era mbadde nnyina omuntu gwe njagala osiikane n'okusiikana. You're gonna love her. Nja kumwagala. I can't wait. Mazima gakisobola gezaako kyebeera kyokuba nga nkusiikana teera sinakye olabe ne ku muntu gwe gamba baabo Robert va mu byaki genda omira eddagala. Helen uli amwesibyeko kati ebiseera ebisinga amanyi oteekako alina tekinologi ow'ekika ekyawaggulu abanga si bali mu virtual reality banga ali mu 4D bano bazze nakusaba osigale togenda kisingira ddayo okuba ekikulu funa ku byakulya era ngenda kuwa emmere gwani agambye neetaaga promises Rodi yajja nuna awulira obusungu ngamba seba amwesonyi omuveeko omuwala oyo ziba tezirebusa ne bamuyita mwanyina amuyise biki ebyo byobaddeko sokolindeko tewali leka sokoleke tulabe byobaddeko biki byobadde ogenda maaso n'okubibaani b'olingiza n'akwateko bagenda okulengera kyava sooka sisaaka alabe genda okulengera nga siba abadde mu kumonitaringa bali mukazi wati yawulira obusungu n'agamba katonda wange tasobola nakukikkiriza ate oba kyava abijjako gwe yamugamba musajja gwe oli mulalu ku mulundi guno tolijja si off your meds wabula kati sirabika wabula agamba sinakikola ayagala kakasambu erisa ali seefu ebituuse kati ogenda naswala yajja asooka awulugumya akafwanga ngabika osaaga omugamba yeno nitokikola tomugamba tokubira Jeni sikubira Jeni okay bwe kibanga kyekyo ekikuluma ngenda kuba mukubira yagamba agenda kuba akitegeera era nga nkiwa agenda nakwagala kikye n'abanjogedde lekera awo nkugamba towulira yamusukuma tale nakyanakuba omutwe ku mmeeza Helen munnange tolowooza alyoke mukazi watu ali mukusondogoma kino mbadde saagala kikola nekyabika ateekeddwa kikomekereza
mukakanako ssebo n'amutuga. Kakananga mu mazzi. Teraga omuntu amuyingira. Lodi njonna nkyo kyali. You'll see. Abadde akubira na musawo. I can't come to the phone right now. Kalina mukasiya kano nakye yakwate kuba najja. Or maybe I won't. Yamukubira essimu aliwe yali amukubira essimu na munnange. I know you want a more set time for your act, but you just had a bartender quit and I wanted to see if you'd be interested in bartending before and after your sets. Ono yamukubira essimu n'amugamba nti mbadde ngezaako kukwasaganya kubanga nkimanyi kati ogenda ku set nokola comedy. Namugamba mbadde nebuuza bw'oba omaliriza comedy oba osobola okujja kwegamba noweereza nobeera batenda. Yasimbula emmotoka ngendo osimbula emmotoka nga namukadde waali nakyala ajja n'akola emirimu gye n'aweereza nga bw'ateekeddwa okuweereza. Bw'aba avuddewo kirodi kimanyisibwa osalinkiriza ne kijja ebbali kijja mu nnyumba ye. Kiba kyakatuuka bwe kimu apartment ye juyira alinamu kapa. Bose oli muntu wa kapa ngenda neneera ne kijja eno mu kisenge. Kituuka mu kisenge kyatuukira ku laptop ye ne kijja kyekebejje password kiziina ne kiroginga in. Kijja nga kitambuza kikebera ebimukwatako. Baabano kiconnecting erudda nekisoma ku Facebook ye. Watera ogenda n'akajuza abaali wano message yajja nge very ILY najja agikebere. Message egamba ki? Agenda okebera rekodisa message zino nga kyebika zibadde zijja okumala ebbanga nenga nakyo atali interested tazikwatako tazyekebejja takola ki? Kyakola n'abijjawo n'abiteeka ebbali. Nkugambye kabaka kyonna kyali Mukama yamanyi yandibanga si muntu mulamu. Era bwatu yajja atandise okwekebejja akebera buli kimu kyonna ayita buli kimu kyonna ekyali awo. Nyumba yonna n'atandika ogitabaala. Teyakomako ekyo n'akirya wansi w'ekitanda. No wansi w'ekitanda alina bye yakwate kubo n'akukunulayo. Waliyo akasyanduke kannakyala. Wabula akasyanduke kano mukazi watu atera okukateekamu sirubwatula. Byonna yabiraba. Naggulawo. Najja agezeeko okulaba nga sirubwatulamu eri. Era bwetyo yagyetika bulambalamba. N'asooka akookinga. Okay. Maliza okookinga. Aha. Otyo. Ono sebo oba obujja n'osekula omuntu. Zibadde ziri musa n'awulira akapa ng'ekaaba. Gwe ssebo kirikiri. Ate neerabika ejja kunkolera. Kati mukasi watu akomawo akawungeezi. Gera okuzza amaaso okulengera bw'ati. Olwo yali anyiizira ng'ali mu kaaba. N'akwateko bajja musikane. Yono. Anti gwe. Kikyamu kyati lwaki okaaba? Anti tewali buli kimu kiri okkono kakasha. It's another fight with Adam. Agamba nti yafunyeemu oluyombo lulala ne Adam. It's not a big deal, it's just... Kiriiti. It's all my fault. Kwegamba ensobi yonna eri ku nze. Really dug myself into a hole. Yeesudde mu katyabaga. I'm so sorry. Anti nga si birungi. Okay. Ninja kubeera fine totya. Gwe bigenda bitya? Biri fine. I got a job. Nafunye akalimu. It's great. Najja akola. It's been really nice here. Ne wano si wabi. Ne Robert naye musajja si mu byafaayo. Why? Lwaki? Kiki? I don't know if he's being really nice to Simanyi. Ye ebiseera ebisinga enfaayo ye. Robert was really close with the former tenant Megan. Yali so close. Really, ne former tenant ayitibwa Megan. she really latched onto his company.
era mukazi wa natuka essanga lodi amufaako naye When she killed herself, omukyala bwe yafa omwala bwe yafa months before he could rent it. It's kyatwala ssebo emyezi egiwerako ddala nga ruumu eyo tagipangisa really know her. yangamba nti yali tamanyi kiri awo look exactly like her. amaziba gali nti ofaanana Megani sigenda kulimba ofaanana Megani eyafa kono okakasa nti wuuno olaba omufaanana eyo ruumu atutte ebbanga okuva Megani lwe yafa abadde tagipangisa And this is just a rumor, so I don't really know. But luno olugambo sirumanyi nnyo kiri awo got divorced. I heard she got a restraining order. bagamba nti bwe yadivosinga mukyala we n'afuna restraining order ate omuntu sebo okufunako restraining order kiba kitegeeza nti oli violent Yeah, I don't know. aba tayagala kwesembereza okubikwasa bannamateeka I think he's just lonely. nze ndowooza jasi ali lonely A harmless old man, but ayinza okuba nga si wa bulabe naye you know. Yeah. ebiseera bisinga kiba kirungi okwegendeeza okisegera nti butereevu kumbe kabaka abaddewo era abawulidde n'amanya nti waliwo amukolako sebo olugambo olutetagisa kati akwate kuba akomawo eka ayita kapayi kusi amaaso kyabika oluggi lwa balcon teyalugadde katonda wange yalingizaayo koko nakwate Robert, what the hell? I want you to tell Alyssa that you were mistaken in what you said about me. njagala osooka ogambe nakyala Fur. nti obadde mistaken okusya ku byoŋŋambye ku byonjogeddeko For me, obviously. Listen. wuliriza Listen. wuliriza gwe Tell her. mugambe My wife and I had an amicable. nze ne mukazi wange twalina enkolagano ey'enjawulo jasi twafunamu butakkaanya syagaludde kwogera bya kitumbavu wulidde Her husband. oba si kinjagamba baawo That you had an abortion. nti wafuna olubuto n'olujja namu wangi wabitegedde oti ebyo I know a lot more secrets. bingi byenkumanyiiko Let's just say the walls are thin. bagamba nti ebisenge byo binene naye You fix it. gwe kyoba omanya tewali kiva mu bisi kwegamba kibere mu bisenge ebyo nekitategerekekwa Comprehensive. so kati ngenda kugamba kino watali kwagala kwesikamu nti oba kyoba ki fikisi Their children. tereeza Good luck on your follow-up appointment. wulira kyegamba tereeza ensonga ezo zitereeze syagala funamu tagali Healed. yakwatikubo najja erudda Alyssa, erisa I saw you on YouTube. anti muna alina kulabye ku youtube ng'olikako ensa mu comedy Why? kiki I left my balcony door open. I can't find it. anti muna ekapa yange yabuze nagenze nendeko oluggi lwa balkoni nga siruggule Is there anything I can do to help? waliwo kyensobola okukola okuyambako Where? Oh, here, tape. njagala kunsimbira kutimbatimba ebyo Residents Can you know. let Helen know? osobola okuŋŋambira mwannyoko n'amanya Yeah. n'ategeera kwegamba ne tuginoonya Leave town abruptly. anti munaye taliwe yafulumyemuko Our 92-year-old Nana fell and broke her hip. waliwo munaaye oli yagenze n'agwa n'amenyeka Right. Helen's gonna stay with her for a while. naye tofaayo You know, before Helen left, ereni nga tanabagenda see this comedian. yabadde afunye tikiti zino waliwo comedian gwe twali tugenda okulaba Yeah. naye kati yagenze tunaba kumulaba kati madde nsabwe kiba kiryoke twandigenze ffena tikiti nezisatu tetayononeka Wow. waaw I'd love to. Thank you. nandiyagadde ogenda go ge mazima Oliver and I are going to go look for Jody. wabula oliver nange tugenda kusooka kunoonya jodi ogendagenda ne oliver For my cat, yeah. anti kunoonya kapa yange With Oliver. naye ng'oli ne oliver Good. ebyo si birungi ebyokubeera ne oliver Business, but anti tuli ba bizinesi twogera ku bya bizinesi ebirala You know that. okimanyi si musaa mulungi decide what's good for me. nze yeesalirawo ki ekirungi gyendi My dad. sigamba nti oli kitange oba ki neda lekerawo okwefuula leka kunnemerako nnyo ate wulira omugambi sigamba nti oli kitange nti oba ki n'agamba kaali Sorry. bwaba osazeewo maama kale tewali tabu Hey. owaayi anti ogamba kiko tewali No, I don't want to talk about it. ki ekigenda maaso ngaobadde oluddeko ono kyetaaga byogerako tugende ko tewali tabu bwoba osazeewo tutawanyike then yingira tugende musaba akwate kuba ayingira eggaali nabagambye tuli kayitibwa father obsession vidiyo byosflashisozi nga bulijjo era nga kubisigalira zaffe bulambalama nabagamba mystic salon ewandegera bwoba okimanyi tiwetaaga pedicure manicure mpozi ng'ogasiseko n'okupepeta mu ngeri y'enjawulo batuukirire mystic salon Given up. But I know this great place. It has the best fish tacos in the world. yamugamba tugenda maaso n'ogekyako okuyigga sigamba nti oba tugenda powa woolewo akafo kemayi wetusobola ogekyako ofuna ekyokulya Wait.
Katonda yeewuunya Kapayi tetera kutagala kuzunga yebuuza Jodi wajali anti eyinza okuba nga yagenze kulya byennyanja tugende wali we batunda tacos gyatugende dda ayagala bagende bafune ku byokulya genda mu kaseera kano Adamu akwate kuba akomawo eka leesa ebimuli yajja ggulewo wayi sooka nkwatire ku lujja olwo toluggula sooka olindeko kano kajja omanyi apartment Oliver wajja abeera apartment Oliver mwabeera nti ye bano nga batandika kulya tacos feno bye tuyita ebikomando byo babiyita tacos kwegamba Rolex fe gye tutala Rolex eri bali mu tacos. Jody is going to come back. Jody agenda kudda. Went to the comedy show with Robert. Bwana bakomyewo ayinza n'okuba nga ekyala kino ali wa Robert kuba Robert ayinza okuba munywanyi we. Omanyi nakwate kuba okuva ku saidi eri mu Wyoming okujja eno nga newala stalker. Niye Robert kwegamba ali despite okubeera kitango mupya eki mbu yeewunya n'okwewunya muwala we agenda kudda ddi okuva mu holidays. Yangambye nkwesonyiwe era dda mbutuufu bataata kye bateekeddwa okukola. Yamugamba okimanyi ebituukawo singa taata akeera ku makya n'agamba muwala we mbu saagala olabe gundi. Omanyi ebituukawo singa baga saagala ogende wa Obiti. Omanyi ebituukawo agambye saagala osiikane Obiti. Ekiddiya kiba kitegeeza nti omuwala agenda kulemerako obulemezi. Baakwateko ne bayitawo erudda kyava asooka mwambalira anti tereera njagala olabe. Nabagambye ka Justice League katuuse dda mu nnyumba we twogerera kali bulaala. Baakwateko ne basooka beenywegera ngeri y'ekitalo Kamala baabo laba ono waabyatula mu butuufu nkwagala okukamala eki nagambye seetaaga ogende maaso nakwogera ebyo byowosezaamu simanya I really like you. Tukyasobola ogezaako kikwata empola ne bw'oba osigadde. Agamba okusiiza ku ngeri gye tuba tukitwala kindagirira mbu we are out of control. Kyogamba ogenda kudda. Anti webala olwaliro nja kusisikana ndowooze tugende tulye tacos endala. Kwate kuba naggulawo. Aba yakafuluma kumbe kano weekali. I thought we were taking it slow. Oh, I'm sorry. Nabadde ndowooza tugenda kitekinga siro. Ngenda okuzza amaaso kano ke kaliwo. Sorry, what? You don't know? I don't know. Well, you're thinking about it. I'm here. No strings attached. Anti wangambye nti munnange neetaaga nzije kati nzize. No strings attached. Nakye yakwate kuba n'akomawo ewuwe. Aba yakatuuka bw'ati na receiving a message. I love your new place. We'll be so happy here. ILY. Yesooka gwe yali agezaako tawanyika. Bw'akimanya nti amusindikidde message eyo yadduka buddusi n'akomawo. Yajja asisikane Oliver. Ate yaggulawo Oliver kirabika nnoona akonkonye yeetaaga gwe. Kisuufu ate oba gwe mba gwe olukudduse gwe n'okubira omuntu omulala tekiringa bw'olowooza gashiya si kiwa nti we yagenda kudda. Alyssa. Oh, hi. Hey, have you found your cat? No. She'll come back. They always do. Ajja kudda. Another. Batera obikola. Attention. I hope you're right. Look, I wanted to tell you that I was way off base with what I said about Robert the other day. Oh, yeah? Kati ono yamugamba njagala onsonyi okusyako bye nayogera ku Robert ku lunaku luli. Robert's ko yeeya. with me and he's done a lot for me in a fact. Robert musawa musufu muna yankoledde bingi. Jasibiri na byogera lwa nsonga already nali mpasuseeko ne bba wange. Adam. Naye kyegamba si kibi. Like a child, and it turns out Robert was totally right. It's great. Munayo omusajja oyo alina bye yaŋŋamba nga nekisobola gezaako biwuliriza
yagenda nangamba Oliver simu kya mulungi I gotta go. nesobola gezaako genda n'amagezi ge naye nasobodde ogezaako kitegera oluvannyuma mukyawambwa lwoli yali bali ng'alaba nga bamutereereza ensonga kyonna kyeyagaza omwalo tekinaba kutegerekekwa kalina akawungeezi k'olwo yajja nakyajja akolera komedi yasawo olwaleero ajjeyo kalabe bwe bibeera bwe bitambula ne bisigadde byonna ate gwe tokikola munnange oli abadde amusaba essimu ko ntogiwaayo munene amugamba essimu togiwaayo bane waliwo amanyi ki ILY kyekitegeeza mu text messages oli amugamba I love you kigwayo I love you mwababiri simanyi muli couple. That's my daughter. Oyo gola abasebo ku stage muwala wange katete kyewunsa Lodi sebo yesiba ku mwana ono mu muwala we musufu ndowooza omulengera musufu mu katemba era nkiraba ono yagamba nti okudetinga omuntu muteekeddwa kuba at least mu age gap ki myaka ena waliwo yagamba abiri omanyi waliwo omusajja gwenyina alinga father figure naye ng'alinga kwegamba yagala okuneefunira landiroodi wange omanyi bakomediani balina obuzibu bye bayitamu bye baagala ogezaako okolako komedi nakwanya akawala bwakwana akawala ne kamubba ayagala akafuula story mu komedi kakati essaawa zonna kyaladdidde landiroodi we amufudde komedi kumbe landiroodi waali seba ayinza okwesibako ne yeefula owakabi naye nze munnaayi abantu abamu njagala mumanye nti bw'obeera ng'oli father figure beera father figure ate tetatusukuluma kegamba kiringa kubeera sugar daddy ate ng'olina sukaali ng'olina ebirwadde bya sukaali ono yawulira nga bamukuba ebyasyawo bwennyini landiroodi wange alabika alimu akataala yagamba kweri bamusekula amanda nagamba kweri yakwata ekubo n'atambula n'avaayo kakino yakwata ekubo n'akomawo eka n'obusungu kyeyakola njagala olabe kati yakwate kuba n'asindikira omuntu abadde asindikira nakyala message ayitibwa I love you ILY n'amugamba jangu nsisikane mu apartment yange olwaliro wayi kaseti kabadde kasufu nti webale nikitawo abadde wano alabika akwenyumirizaamu gayo omukadde kadde abadde ayambadde wano nga yamanya landiroodi abaddewo genda omukubira essimu nga takyagikwata Robert I just wanted to say thanks for coming tonight. Mbadde njagala kwebaza nti wabale kuyitirawo ekyo ky'olwaliro era nga jasi zino ziba jokes ebiseera ebisinga mba sibitegeeza waliwo yali yeetonzeeko seba akubedde landiroodi nga yeetonda kiringa Mariya ki yalina seba okwetondera omukulu nga tewali kyakola ng'alina okwetonda kale yagera okuza amaaso waliwo yali ayingidde mu apartimenti n'amugamba nze ILY gwe ne Oliver ate anti yeesi Oliver nali nkikola kujjawo gwe aleme tutaganya aleme tuyingirira ate no wamukisa okuba nga namulese nga akyasambagala namulese nga akyali mulamu I'm the only person that will stay true and loyal to you. Nze muntu yeka asobola ogezaako sigala nga ndi true era nga ndi loyal gy'oli oba osigera kyegamba Oliver was going to break your heart. I had to show you that. You're insane. No. Uli mulalu nedda kino kimaze ebbanga kenyo kirabika alina kyabuli jamu stroking okuvira ddala eri mu Wyoming Park eno ziba teziri busa road n'akwata ekubo n'aggulawo yajja njagala olaba amubuuza kiki n'asooka amufunira ekimuli awo akirabika bano eno tebawulira
boda mugenda maaso n'okuwoza naye kompola ku mutwe tooza naye kompola ku mutwe sekula busekuzi ku mutwe jakudda mu layini mukazi watu yeebaza n'okwebasa okubanga loodi abaddewo mu kaseera kubanga mutuufu abadde mukwereka okuteekanika. I saw the knife. I grabbed the closest thing to me. Era bwetyo poliisi yajja ne batandika okugenda maaso n'okubuliriza baagala kumanya. Well, I've been leaving the balcony door open. Yasooka n'abuuza nti oli yayingidde atya namukadde kubanga ono kiraga nti watera okubeera sikiwako ono balcony door ebiseera ebisinga njireka nkigulo bw'osanga ne nakyala gyayise n'ayingira munda. No, dear. Anti nedda ddiya. Not your fault. Eno si sobi yo munnange. It's your fault. It'd be best for everyone to keep their doors and windows locked when you're not home. Yagamba kijja kuba kisufu senga alisi enzigi ng'ogasseko n'ebisigadde bibeera biggali. Naddala nga tuli waka. You say you don't know this Sam? Ogambye nti ono tomumanyi. Oliver. Nedda kyemanyi nti yali girlfriend wa Oliver. We know. Oliver naye abeera ku kizimbe ko tomumanyi. Seems that this Samantha Berry, she's the one who's been stalking. Ono yabadde agenda maaso n'okustalkinga Samantha. Coincidence that you ran into her. Era nga si coincidence okubanga wamusiikana. Oh, he's fine. Oliver ali atya? He's with him now. Oliver ali fine, talina tagali. Is there anything else you're going to need from me? Waliwo ekirala kye weetaaga ky'oyinza okuneetaagamu? Thank you. Tiwali nnyo. Good day. Musaba afune olunaku olusufu. You okay? Mbuuza oli okay? Yeah. Yes, ndi fine. So much for everything. Weebale nnyo buli kimu kyonna. Weebale buli kimu kyonna ky'obadde onkolera. I don't like the idea of you being home alone. Yagamba kyekyoso ky'okubeera ewaka ng'oli weka mbutuufu kyo si kyagala. You know what? Omanyi ki? I forgot. Mbadde neerabidde. Today is Thanksgiving. Olwaliro Thanksgiving. Birthday. And so we're going to have sort of a... Mazaalibwa ga Jane muwala wange. So tugenda kubeera mu kuteekateeka. If you could be there. Janie's flying in. Tubadde tugenda kuteekateeka oba tofuddeyo. Jane agenda kujjako n'okussako buli kimu kyonna ekituuseewo. Mbadde njagala nsooka endeyinge kollo. Yagala abeere wano nga tali mu kuzunga. Tali mu kutagala. Understood. Kono tewali taboke. Nsobodde okitegeera. Just know you're invited. Either way. Gwe kyoba omanya nti oli invited. Newankubadde essaabazi oyinza okuba ng'obadde teweetaaga naye ng'oli invited. Osegeera. N'akwasa ekkubo ne yeetooloola. Lengera. Jasebo n'amwekaanya. Kazi watu nga yeebase. Jya n'amutula n'agamba kweri. Kana akaana. All right, guys, thank you. Good night. Tip your bartender. It'll be me. Show some love for Liza Harrelson, everyone. Bana yengenda basa musooke musimba obugalo bannange. I gotta start my shift. Our next comedian. Nabi agenda osooka okwasaganya. Bwe yamugamba. I came here to apologize. Kinese wano mane njagala kwetondera. I throw a drink in your face to make this completely ironic. Ngabo. Please don't. I'm just sorry. N'osonyiwa munnange. I know. Kitegeera. It's okay. Mugamba kiryoke tewali tabu. I hope we can be friends. Kanswe mbu tujja sobola ogezaako okubeera mu mukwano. Get lost in the fire in the dark, just breathing. Just breathing. Robert? Kati agenda okujja sikana Robert omukono agusibye. May I
I woke up on the wrong side of the bed. Ati muna inazukide ku side nkyamu. Nageso gira bwete n'enserera ate omukono tegwamenyese. Sorry. Mukono ne gumenyeka. Ate ebyo nga si birungi. Helen's going to help me with the turkey. Eren yagenda kunyamba ku bya sekoko. We're almost whole. Nga bw'okimanyi munnange. It's cake. I just don't know how I'm going to get it all together in time. Yagamba Jesse abadde tamanyi ngeri gy'asobola gezaako bikwasaganyisa wamu. Cake, what kind does she like? Keeki n'abaki gy'aba ayagala. She likes any kind of cake. Who doesn't? Ate ayagala keeki yonna ne weeba efaanana etya. Bring your favorite, please. And dear, it would be delightful if you were there. Nja kubeera museefu okulaba ng'oli ne muwala wange. Ngaye muwala wange ajja keeki sobola okulya yonna. Happy Thanksgiving, Oliver. Happy Thanksgiving, Oliver. Happy Thanksgiving. Anti happy Thanksgiving, munywanyi. Today. Bigenda bityo olwaliro. I was going to go home, but... Anti buli kimu kibadde kitambula bulungi. He's coming home from college, and it's her Birthday, and he did save my life. Very nice. Yeah. Baabo. What about you? Kale ate gwe. Oliver spent his Thanksgiving. Oh, lonely guy Thanksgiving, I'm afraid. Oh. Oh, no, don't feel bad. Yagamba Thanksgiving agenda kubeera yeka. I think it's a good thing for me. Ebintu gyasibadde bitambula bulungi ku lwange. Naye nga si bibi. I don't know, maybe I can invite you for tacos next week. Yagamba nti oba osanga sabbiiti ejja nsobola okugulira takosi. Have a good one. Ko tewali tabu. Omwagaliza Thanksgiving mutambulire bulungi munnange. Kakati mu kaseera kano happy birthday Jenny. Namalo teekateeka bulungi nnyo keeki. Yajja ngenda okuzza amaaso okulengera ebbali. Itawo n'ayingira munda. Waayi jangu eno gyendi. Place looks amazing. Akafunga kalabika bulungi nga kanyiridde. Find your place and have some wine. Wandibadde ofuna alisi w'osobola Fine. Funa ekyokunywako neera fine. Okay. N'amusaba afune w'ateeka ku meeza. Oh, I brought flowers, too. Leese n'ebimuli munnange. Like you need any, though. Can't have too many, right? Itawo n'ateeka erudda. Aya. Tuuse wano kiri mulaala. Nzija tofaayo nzija. Ngamba tafaayo ajja. Nakwata ekubo n'atuula nakkalira. Is everyone here? Simanyi n'abalala we bali kuba sibitegeera. Oh. Yeerabawo yeka. That cake. Keeki. Is amazing. Mu butuufu nsufu sigenda kulimba. Did you try the wine? Wageze kyako kawayini. Where is everyone? Abalala bali ludda wabbo nga sibalaba. It looks like it's just going to be us tonight. Kirabika tugenda sooka tukikwasaganye ffeka. Ate lwaki? Abalala bali ludda wasyagambye. One was helping our Nana. She had an accident. Anti oli bwe yabadde agenze okuyambana nawaffe n'agenda afuna accident. Broke her leg. Okugulu ne kumenyeka. And it's just not healing like they hoped it would. So egamba okugulu kuganye okuno okusira ku ngeri gye babadde basuubira. I thought it was her hip. Nabadde ndowooza yamenyekedde eno kono kituufu. Menyekedde eno mu ssaabiro. You've always had such a good memory, Jane. Anti kuva mabega olina memory ensuufu gye. Manyanga. Alisa. Speaking of, where is Jane? Sooka ombulire Jane yali ludda wa. Jane ye munayi flight ye yabadde cancelled. Tagenda kujja. Bonna ali bateekeddwa okubeera lunaku lwayo tewali wadde n'omu. Why do we all have one? Well, everybody gets a present on a birthday in my family. Anti buli omu yenna afuna ekirabo. Afuna ekirabo mu famire yaffe. Is from my heart. Era ako nkakuwadde kuviira ddala ku ntobo y'omutima gwange. Musimbye kanekeresha ate kalabika kabbeeyi. Very pretty, but you know. Kano siganye kabalagavu naye kono leka nkakwambaze. Najja kamwambaze. Lwodi kyonna kyali tekirabategera n'ekiruubiri lwakyo kwegamba nekyaluubirira. N'ekigendererwa kye tebinabategerekekwa. So beautiful on you. Ng'ate kakunyumidde ne kadda ne mukati. Anti weebale zibadde zibuse simu neevuga.
mbadde ngenda kusaba tusooke tutosinga mutunywemu ne batosinga. Do you want to answer that? What if it's... Esimu togenda gikwata sitole kinga esimu evuga togikwate. Kituufu kansooke nkwata akafwanga. Yajja agikwate. Yasooka n'abuuzaako by'essimu nkuyambe ki Beeka. Robert njagala osooka gy'onyambe garaji enfuukidde kyasobola kugulawo. Wandisoose n'ojja wansi n'onyamba garaji enfuukidde garaji. Alright, I'll be right there. Kale tekikweraliikiriza ngenda kuba ntuukawo mu dakiika ntono. She's fine. She's stuck in the garage. Kiri kyakono kiri fine, just ali stuck mu garage. Nesooka endaba ekimusumbuwa. Enjoy all of this. Okiri ogenda maaso n'okunyumirwa obadde oti anzija sigamba nti oba ngenda sulayo. Mugamba kaali. It's Alyssa. Gira ssebo ne yeerabira n'amuyita Jen. Gamba muna erinnya lyange nze Erisa. Order to go for Oliver, please. It'll be another minute if you'd like to take a seat. Katie? Keri. Oh. Ono yeekanga Keri ogamba ki? Bigenda bitya? Biri fine. I are separated. Just nze ne Adam tuli separated. Divorce. Wow. Wow. To hear that, I hope you guys work it out. Nonsonyi ogenda maaso n'okuwulira nti mwakyawaganye kansube nti mukwatagana kati mugenda bitereeza. You too. Nawe bw'otyo. Yeah. I thought you and Alyssa were a thing. Nabadde ndowooza gwe ne Erisa muli nsonga. You were thing. Of everything that happened with the stalker, I don't... Yagamba okusiako ebyo byatukawo erisooka amulemerako. So she didn't want to spend Thanksgiving with you? Kati yayagadde ku spending a Thanksgiving naawe. Kubona ali wa Robert. But already abadde amusabye. Gyayitaayitamu ebbali. Ngenda okuzza amaaso okulengera yagwa ku alubamu. Nga kirabika Jeni bw'ati bw'afaanana. Janga ayisaayisaamu amaaso mpola. Mwana we bulijjo gwanyumyako obuwala ayitibwa Jen. Bw'ati bw'afaanana. Baabo. Kale agenda okuzza amaaso okulengera. Gamba tekisoboka. Robert doesn't have a daughter. Robert talina mwana wa buwala. Kiwulira. Ekituufu kiri nti kirabika omwana yafa. Well, not anymore. Kale tugambe takyamwina. Ki kyotegeeza takyamwina? Yafa Katonda wange. She died Mwana we yafa obuwala. like 6 or 7 years ago. Yava ndowooza myaka nga 6-7 egyetoolodde. Back in with Helen. Kyovula mukazi we tebasobola kukwatagana. N'akwata ekkubo n'avaayo n'atandika kubeera na mwannyina. Alyssa looks so much like Megan. Kyensobola okugamba nti alemera ku Erisa lwa nsonga Erisa afaanana muwala we. Erisa afaanana Megan ate ne Megan yali afaanana muwala we. Jen. Yeah, it's weird, but Kiri weird. Iye. he's dangerous. Sebo yagamba nti Threatened me. okimanyi nti yantiisa nako yakutiisa atya. He knew some secrets, some Waliwo ebyama bye yali amanyi. personal secrets about Personal secrets ebikwatagana ku nze ne Adam. how he did, but he knew. Simanyi ngeri gy'abimanya naye yabimanya. Stay away from Alyssa. Kale ky'oba okola kikimu kyokka. Kubanga nze yaŋŋamba neesonyiwe Erisa. Anti nange kye kintu kye yaŋŋamba. Yagamba nakyala neesonyiwe. Nagenda okuzza amaaso nga mbutuufu ekifaananyi. Muwala amufaanana. Ziba tezeebuusa n'awulira ne kapa ekaaba. Giwulira ekaaba eyo si kapa yange. Katonda wange. Eteekeddwa kubeera kapa yange. Agiwulira ekaaba. N'akwata kuba ayolekere gyeri. Laba. Jody? Yatandika okuyita Jody.
kapa bagiyita Jodi n'asindika olujjagule walabe. Yagulawo ssebo oluggi najja nga asembera mpola mpola yekkaanye. Waliyo bino bigalubindi rodi byakosya ebikwatagana ne kamera. Geno bisyako bwati Katonda watu ng'ayitawo buyisi paka mu kishenge kye, ayitawo buyisi buterevu bulambalamba paka mu apartment ye. Mama nnyabo Happy Thanksgiving, Oliver. Happy Thanksgiving. What do you have to say? Well, I was gonna go home, but Robert invited me to spend it with his family. Genda ssebo playing obutambi, genda okuzannya obutambi yagamba Katonda wange. Right now. Happy Thanksgiving, Oliver. Happy Thanksgiving. What do you have to do today? Well, I was gonna go home, but Robert invited me to spend it with his family. Buli kimu kyonna ssebo wano footage waali byabadde agenda maaso n'okwekkaanya n'akebera nga ssebo amanyi n'omulikodinga nga yeebase mu kishenge. Bino byonna byonna footage wuwe. Genda okebera waliwo ke yagwako akamegani n'akapuleyi ng'alabe. Kalina ekyewunyisa Megani muyisawo n'asooka amuteekinga n'amutwala mu kinaabiro mu bathtub. Ng'amugamba nti kati wano wooli ogenda kubeera safe. N'alyoka akwata egirita amukwata omukono. N'osonyiwa okuleetera okuwulira bw'oti munnange. Nkakasa wandibadde w'amaanyi kusingako wano. Kingenda okusaba kiri kimu kyokka kakkana. Tolina kyogenda kuwulira kya tabu. Bwe kasooka kana buli kimu kigenda kubeera magida. Jody? Jody? N'omwana ssebo ye yamuta oli Megan. Jody, oh my God. Kulengera ng'alengera kapayi. Musajja ssebo yagitadde no mu katimba. Ne mayiti gye yagisse ya mwannyina. Oh my God. Ne mwannyina bwe yafa ssebo mayiti yagiteeka eyo. Wabula agenda okulya talina maanyi. Ziba tesibuse akabaka wajjira. There you are. Anti nkutuusyeko mbadde nkunoonya nga sikulaba. You found Jody. No, you Ozudde Jody. away from me. Neesonyiwa gwe tonditemberera. You're a murderer. Oli mutemu. You killed Megan and you killed Weta Megani nota ne mwannyoko. Nabadde sobola kigumiikiriza nga yeekyanga. Helen almost ruined everything. Oyo kata nyonoonere buli kimu kyonna. Yafunye kyabadde agwana. Oba yafuna kyabadde agwana. Megani. Megani ye. Megan's a long story. Megani ebyo ebiwanvu. Ne guno omukono ssebo gubadde mulamu. Stay away. Neesonyiwa. Ate nkwesonyiwa ogenda kukola ki? Jenny. We get along for 5 minutes before we start. Tetusobola kubeerako ffenna dakiika 5 nga tetunaba na kuyomba. Alabika muwala we bwe yafa musaatu yagwa ddalu. Kiki ekisikikya? Obwedda amugamba anywe kawayini. Yamudraginze. Badde amusibidde wano nakyanadduka. Gwe Jenny. Jenny. Johnny ngenda kusaba ompulirize kati yangwa. Gulawo. Emergency button all you want. Haven't you figured it out? It doesn't work. Genda ogezaako kunyiga emergency button nga terikola. Ngambe pesa terikola. Mwe kirabika ayingiddewo. Gwe musiru gwe sigala awo. Shut the door. Gala oluggi. N'aluzaawo. Waayita okuba
She's here. Yabuusa nakyala lwakono waali. Jane, honey. Jane, honey. Boyfriend is here. Boyfriend oyo naje. Sit down. Tuula wansi gwe. And I suggest you come out now. Ngenda kusaba oveeyo kati gye weekukumi. Unless you want something really bad to happen. Unless ng'oyagala ekyetabo kituukewo eri boyfriend wo. I'm right here. Jane, honey. Jane, honey. You know that's Alyssa, right? Jane and I are going to take a much-needed father-daughter trip up north. Yamugamba Jane nange ssebo tugenda kwetaaga ka trip tugendeko waggulu eyo. Like your passport photo. I packed the car. Oh, and I packed a suitcase for you. That's very kind of you, Father. But where are we going exactly? Do you remember that little cabin north of Vancouver? I used to love it there when you were a kid. Yeri amubuuza tugendagenda wakono ojjukira kali kakabini akali ku saidi eri mamuka ga Vancouver. Watera ng'okaagala ng'okyali muto. Oliver, you were going to pour yourself a nice large glass of white wine. Gwe ngenda kusaba osooke weeteremu ka white wine. Your body and your suicide note and a host of other things implicating. Ngenda kusaba osooke owanike ka suicide note ng'ogasseko n'ebintu ebirala bisobola okuimplicatinga nti obadde oleetetagali. Era wesi. We're going to be scot-free. Daddy? Yes, dear? Why did you kill Megan? Lwaki wata Megan? She fell in love with me. Yagwa mukwano nange. Her desires were impure. She had to go. Ye nalina omugyawo. Kirabika ate ye Megan yagwa mukwano ne namukadde n'amwagala byakiraavu. Then you came along. Kati ate gwe wajjira. You're insane. Sit down! Gwe musaago oli mulayo. Tuula wansi. For yourself. Tuula wansi osooke weeteremu ka drink kegambye. Siagala onzigyeko waya. Sijja. Next bullet's gonna make a mess. Then kati ngenda kusekula. Taata. Yes? Ogamba kyamma Jane. Julo lyamulabanga Jane. Andika nekeresike wampa. Good, Jane. Kanekeresike nakuwa kirungi Jane. Where is it? Kali ruda wako. It's right here. Kaako. Yakamusukumira. Nasooka amwambalira. Ne bagwiŋŋanako. Kikwata mbulago ssebo. Tojja kuleeta luvenge. Ojja tuleetako lusiddiiki. Omusindika yasiribwatula ne bamwokyerawo bullet. Mala omusekula bullet amusukuma ettale. Kubonera mukadde abadde yeefudde ekirala. Ng'ayagala kubanyiga tomunyumiza. Ono yakwata kuba nasiika n'omwaga n'ambuuza olyokeko no nze ndi fine. Wow. Badde bitabuse munnange. Kuno kiwedde kasita. Wow. Byali ya polisi yajja ne bakwasyaga bye balina okwasaganya. Nga batugamba mu myezi 3 nga nyimaze okwetoolola. Twadde ebbali. You excited for some fish tacos? So excited. Genda okuzza amaaso okulengera. Balina bwe baayitako awo agenda okulaba ng'alengera luli lunnakyala. Lusaamu mpozi ng'ogasseko ne Rodi. Namukadde. Robert. Nga bamuyitako. Abala jasi bali babadde ku byabwe. Si bebbo. Naye okutya kwalina okusinziira ku mbeera gye yali ayise mu kaseera ako. Oliver yambuuza oli bulungi kono ye. Ndi fine jasi mbadde efunye mu kikangabwa. Ninga kirabika ndi fine. Bw'atyo yakwata ekkubo ajja asobola okweyongerayo. Nabagamba video gyo splash ozinga bulijjo. Oba temwerabira ka Justice League katuuse dda mu nnyumba. Ate nga amagamba Shafiq for Service Center, CK Paints, Jomai Property Consultants, MK Electronics, Mag Interior Curtains, Ngugasseko White Garments, Monta Royal College. Now my heart feel rose and gold on the edge of something supernatural. If I die, would you choose to? Making me dream colors, making me dream colors, dream of feeling colors that don't exist.
You're making me dream colors, making me dream colors, dreaming of you in colors that don't exist. You don't exist. No. The city stars shine brighter than the sun. It's a matter of time till I pull the trigger on the gun. Touching you is rare, just like your kisses burn. Got a one-way ticket to a place, haze of rain, all the time. On the edge of something supernatural. If I died, would you jump to? On the edge of something supernatural. If I died, would you jump to? You're making me dream colors, making me dream colors, dreaming of you in colors that don't exist. You're making me dream colors, making me dream colors, dreaming of you in colors that don't exist. That don't exist. No. On the edge of something supernatural. If I die, would you jump?